kuba high pitch pull up jamu mid pull up jamu bass kuba jamu busasi bijeko utasoma twadeli banange yalinga akayana zisobola kuwandiika zisobola kukola kikatyokyusa abegande munagambira tetubakiikiridde tubawaddeyo abakiikiridde munaga trade political omuyayi wamwe abadde wandoza muwulidde ensonga zammwe zezo mu kusala nakuvaako nolwa ensonga eyo Babega, omuyayi akyogera nedda mbisizaawo kayise naye bannange bantumba mutuulekaawo mutwaleyo eddakiika ezi mwebaze Mukama Katonda kubanga afaananyiga Mukama Katonda yakola ekintu Adamu ne Hawa ne batalya kibala ng'essaawa eno ffenna tuli bwereere omusota tegwakema Hawa omusota tegwajja ng'ekibala kyasigalayo nga buli kimu ekiri kigenda mu maaso bwe mwakutte kamera y'abakamera sho zitambula naye nga tuli buswa nabangawala embwa ya Nimurodi eyo n'obunenawo There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Then there's also health center fatigue. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, ngayimiriddeawo abantu bayita mu kibuga nga bagenda osuula abantu bw'oli ku bantu babalanye nga pulezidenti w'eggwanga so okwogerako eri eggwanga mwanjule ladies and gentlemen andange babuswa naye webikabikako munange ate webikka kibusu tewali kiriwo tukirawo tetuba na nsonyi tewali wamambika kigasi ladies and gentlemen tukira ntayaya ladies and gentlemen right about now let's introduce His Excellency the President of this country. He has something to say about security. Ali kuswa na bemboko watambula mwanda kutambuza omukulembeze mama njaba akola ati abuuza ku bantu kati wati abayogerawo Kanyamutolo ne kayitawo kitawo tulabe nze Kanyamutolo yogera nno in the budget you have approximately there's something Nyamutolo kumanini President yayogera ku influence Nyamutolo kwata Nyamutolo tuza influence bakusindikira aba NBH wabanga pale nga kwanjula tuli kwanjula nga tuli bwere tulina emikono nga kitaawo aliena akuwoninga lubega njakukuba nga ne maama wali awo akuwoninga kwe yakuza eyakwalula esiri ogeretula walayinga esiri mukama mulungi kubanga pa tuli mute ebi yawakoze omukolo atotya tulina omuwerekera amajegi ne bannange zagenda nabo bajjanga bazaake tuli mute abanyisha bamuwerekera baze kwanjula omwogezi omanyi atuula eri aboogeza omwogezi mwogezi wa saidi eri nze taata wa saidi eri yukira tuli bwere ebi yawe muve eno bazaake banku nyingi bazze
ajja kwasanya ajja kwasanya mutoro ate kyokola kenzo edi yawe okolayo omukolo muganda wange oba tokusobola tetujja kukolera surprise wedding tukuleete ngazo okuyimba kumba omukolo gugo anna ekimala kimala bagenda bawasa lwampaka tukugwa it ended in Newcastle, not even in tears, in Newcastle. Tuli kumukolo edi yawe amujukira abogezi bawe babusabuza basokane bayigira balinga abase wataliwo uwo kati nange tata ndi mubwere bavubuka mutambuze abakumuterere bana tutushe mu nyumba ya kuzogera muvubuka mutambuze wanji tata muze mutya wetu tugo tuze tusulumba wetu tugo tuze tusulumba ngaba bagamba ati mu nyumba temuba kubo kituufu tuze kulaba boze ondabye amakamwe muze mugalaba tata amakatu galaba naffe tetuteredde byokukalaga kyalina omugole aluwa omugole yono wano eza onani oyo ono waiswa anga ono mugole mugagende wasa onagende wasa ono ediyawo yagende wasa oyagende wasa mwole wange yo yagende wasa lwaki sooli amuyemba lwaki sooli olwono basonga ku dani magic omulugwala oyo yakulabikidde obulungi unalinga mwana ono mwana tunagendera kulya saizi taata ujja omwana owobuwala yanasalawo kale taata tuyingire muyingire tutuule mutuule dindako katipi sokudde muvuka mutambuza otuule jangu otuule wano jangu tuule tole ekyoki taata oli muntu mukulu nkikopyeku muntu alina baako n'empenduzo so muvuka mutambuze wangi taata muze tuzze naye omwana oyo azze okuwasa oyo namukola mutya tujja mugira tujja mufunira mwayise n'abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala bali ewammwe eno tulinayo naye nammwe mwina tusaba bajjukira nopu erina obwana bw'obuwala tulinayo buwala kiro tulina mu nopu fifi ki fifi da queen fifi wa bobi tulinayo kagundi apa kwabo abantu abanene bamanyiddwa mu ggwanga sauda madada nina lozi sauda madada konaliko nakimuli konaliko kyomulala wekawempe konaliko siguli nambozi nambozi nayagiddeko zenzijambawala tata tuyingire sebo taata bannange tuli buswa taata tuzze n'ow'emukono kajje naye ababuuzeeko dijje tuwe yakayimba akasabua natolo akajanjawaza omukolo ajje nambozi tugende tuwese onaleba ekitiibwa dijje pulo abambadde gomesi baba bajja ku mukolo bakwata wano ffe tuli buswa leka nve eno wewalabika obulungi nambozi ayagala nnyo awantu weyagala kwatawa taata tujje ekikwasa ku gomesi ziba zigenda nga zikweya mujje kale naye eyo batukubye nnyo tuve ndabanga abasusse jangu tuwa abantu ekifaananyi kisinga twali buteebi mujje namboze jangu nedda ndabanga abasusse wakati bamu akafaananyi namboze ngaali butwa wakati zibiri zoddemu otunule nga namboze bataata nga tubuuzaako nedda baleete bijja wadde akatibi wallahi mukama wa buyinza nga zo tubuuzaako kale ng'omwogeza gabo taata tubale tusaba kusenga waawano manyiyo twali mu kayembe tulina omukyala gwe twasanga baatugamba mu otunajja ajja kuba ku kyalo madirisa
ng'atulengera Abaganda balina ebintu ajja kuba emakinde ku madirisa ng'atulaba era bwe tujjidde wano ng'atulengera bute tusaba senga waffe ajje atubuuzeeko Shamimu Malende wamma de mpaka yimba kaleta Shamimu Malende enkudi Yasuza zina bwe yasuze mu magulu gene kiwatu gwe kinyumirwa omukiri yali yalayiro butasula mbuliri abaana basina tebe bakambuliri taata omwana tumulabye Maulana tukomao kwenye nsuri twatuse katikiro agenda tususe ng'agamba abantu muze Obuganda ku ntirera era nga kyayogera okiraba nedda basabale banyawuze gomula bagenda kuba mwami wa kitiibwa badde awo ne baba wanzijukiza waliwo ebigambo ebitambula era abantu beebuuza nti Rain anajja 2026 tajagala abantu bewulirireko biba mu kamwa kange kikyenjagala sagala naye twasumiranga twalinanga debate nkuzeeyo buto nkuteekateeka ogende mu parliament twasumiranga twalina debate twajjanga tugamba good evening class basebere banyanga mugenda kuddamu ti good evening class good evening sir bana emiddeemu musaba ataddamu bamusibe duwayo musibe ekwata basabale banya abanaabamago mukkirize mbalage kulisajjayekayisaawo bulisa tuzeeyo emabega ndaka ku bantu omusajja eryokka Uganda olipomwe yakasiba olw'ebitundu bye byekyama olyo kale kamuteeketeeka ogende mu parliament. Good evening class. Good evening sir. As the motion states on the BB says, abati tuzinonya abantu twalina motion ezenjawulo buli banateekwa bayasoma genda kuomwana obuuze motion zebajjukira mu motion zemujjukire fire is better one. Fire is better than water. Shifra to AM. Oyo agenda gamba enkudi is better than good. Kali Ozambe. Ozambe is better than Mudura. Kali katugende motion mukuru Kristo emotion. Oyo Skyping is towards and mugaga twala abantu ebweru ku bbanja. Don't Kristo emotion ye muri agamba fire is better than water. Etwe yo motion ye. Sagala kwogera nti sente si byonna. Baka tudoni Kristo abatalinayo motion. Skuta to emotion. Mom is better than that. Aha, mom is better than who? Unasiba mu motion to emotion ye. Museveni is worse than the gun. Naye yo mbadde ng'ajagadde. Tusobola okuwa point wano nga ziringa emitwale tugende neeyo. Eriwa. Egenda ofunayo motion ye. Banaye toganya Mawulana okukoonako akyaliko omwoyo gw'ekkomera. Motion eriwa. Agambye ki? Magere is better than Ntebe State House. Also, Magere is better than Monogamy. Monogamy is better than monogamy is better than pornography. Monogamy. Chokakanyama tuweyemu. Mawulana tewesiganga ab'obukaya baba tebamanyi luzungu. Mukaya bamwesira katumu. Wao bali bajakakaya akasibande kaita wano mbire. Abasiba luzungu. Ate tuweye. Kusiba mwajibu bwo inayo motion yo ndabyona. Wallahi gani. Eriwa. Tuwera awori egani. Tugende neyo. Chinachi. Monogamy is better than tugende good. Fire is better than water. Ladies and gentlemen, as the motion well stated on the blackboard says, fire is better than. Only propose. This motion is fire is better than water. I propose the motion. Proposer yakolachi. Yakiriza. Fire is better than water. Yakiriza. Fire is better than water. Let us have Honorable Nkunyingi Muwada.
to come and give out his views. You are most welcome. Nkumunyenji. Ate bwana bwete wabeeranga nga bukyali mu kiraasi. Sekisa Mr. Chairman, Secretary, Timekeeper, Bandega, plus the house at large. As the motion says on the BBC says, Yes. fire is better than water. And I propose a motion due to my following views. Number one, there are many, but I will list a few. Fire is better than water. You know, here in Uganda, we have a group called Firebase. You all know Firebase? Yes, sir. Nobody is better than Firebase. Then their fire is better than what? Water. And your point. In Uganda, we have a woman, she's Butricious. When they looked into the names to give her, they gave her Fire Baby. Fire what? She's called Minimat Fire Baby. Then their fire is better than what? Yeah, that's true. It's actually Point. I want to tell you, fire is fierce. No one can touch fire like this. People can touch water and they say, this is water. But no one can say, the fire. Then their fire is better than water. But on the other hand, men, I see you. Whenever you ask for a woman, you ask for water. You ask for what? On that hand, water is powerful. Because men, you know, I ask, give me some what? Give me some to water. Some what? So, Mr. Chairman, water is bigger than fire. So, I conclude by saying that if you don't have water, you will be doomed. Thank you so much. Thank you, sir, Mr. Chairman. Never take the point. This is over. Because you will eat the Father, it's better than Good evening, class. Right about now, we have Honorable Lubega. Okolomongo nyoko Lubega byanji. Okolomongo? Tuvuddeko mu district yenu tugezeko We mu. have Okolomongo from Abim district. The motion section of Abim says, father is better than mother. Father is better than what? And you have the opposite side, Honorable Okinyeri. Proposer. You come and give us your I points. propose the motion. Father is better than mother. You come and give us your points. Good evening, ladies and gentlemen. As the motion is well stated, the most stated and the last stated on the blackboard, the father is better than the mother. I propose the motion because of my following views. Number one, the father is the one that the mother give back to you and Captain 7. Number two, another point. Point of information. Not allowed. That is one. Number two, because the father is powerful, because father is the one with the responsibility to teach the children. Point of information. And if you don't teach the children, you are in prison. For example, Point of stopping. I have a friend who was in prison because of not taking care of his children. That's why you are kind of stupid. You are fool. You are stupid. Thank you, Mr. Chairman. We call it emotion. No way. Kirizanga got defeat. Point of information. Not yet. Muganda wa Another last motion. Sija. The motion says Bobby Wine is better than the family. Due to the fierceness of me, and what happened? Let me call my colleague to give us the points in that motion. Point of correction, let me move away from the cameras and give us. I said point. The motion says Bobby Wine is better than the family. I know you are brave enough to give us the points. Let me get out of the camera frame. You give us the points. Continue. Thank you so much, Mr. Chairman, Executive. the Secretary, Timekeeper, plus the House at large. My name is Sir
than magic. Quote it. My full name. I'm done magic. Not rain. As the motion well stated on the BP, Bob Wine is better than the family. Point of information. Allow Which family? Mayanja family. Mwalimu mweunza bambega. Mujasala Basala koko kane bafuna waliwo kakugube mugobe. Ndagire babaunsa wadde bamufuni awo abadayingirira akuja. Bakakugube Obi naye sikolaga nabakisikola wali. Mbwa badaze kulaba kyoya kubanga omujulizi nganda ba prosperinga. Embwe bagikobedde wali olumulabi beppa. Ina kakugube kumwasomesanga naye. Ye yango byamusomesa. Ze sabu ba mu peaceful. Muzako byamwatya. Nali nasomezi ye nasemba kusala iza nishai. Aweza nishai. Uroja mirungi. Eri abalokole bali balokole. Bampo. Nene muzange ngeri basomesanga musomesa. Bampo wa entertainment teacher. Wanesi ganteleke DVD yesomero. Ejongera CD. Sawa nyandi mu kilasi. Kagugu bembweyo stand. Sawa kama makwe o akole bati. Eje ngamba njagala kufuka ku DVD yo. Ndase maleyo ka filimu ka sinda maleyo. Yale oreda alaba. Ngagende wange nga amalayo ka filimu ke kumbe. Yali akosaka TV bino bibulu movie. Ngazalaba. Okwesolo kwekolako emikolo. Kati embwe baya kakate kama masanyaze negagende. Mu DVD yo. Ngelemera esomero. Sawa munana. Abazungu abateeka mu sente mu somero bajja. Entertainment kulokutala. Bagala kwa filimu ya Yesu. Abazungu bamanyi bakambe. Balina ku CD babadenga batutuweereza Yesu bamukomerera. Yesu bamutwale Nazareth. Yesu. Nzija ngenda kima DVD embwe eyangamba. Mu DVD yasikane mu ka CD. Kumbe DVD yange erina resume from the last stop. Linako. Abana batudde ab'essomero nga bw'olaba baneno. Gw'olyeno panze ebyuma. Mpanze. DVD otaddeko power. Ndieno ntereza banana. Oli mabega. Ntereza banana. Abaana bagenda bagateeka resume from the last stop. Mbuza omusomesa kyekoze. Omusomesa nga yeekanze mwana direct and fast. Ebiyengeyenge bijja. Obwana buwaga. Akunda gasanyi. Ufudde gwejjako. Kati abazungu ndaba bakola sayidi beebuuza oyo ye Yesu. Yesu. Mwala kuliko ki? Oyalekamu Omujamaika nga alina omuzungu kyebe muganda wa. Wakola otya? Ngenda kubayo nti ngenda buse. Mukama yakola remote. Oyagala onyiga stop enyiga forward. Linako. Omujamaika. Omujamaika atwala. Abana bala nga bamwongeza speed tali muzizi. Bwana nga buwaga. Nengezaako nyiga remote ekyabikiriza tebiwulira. Nyiga nti nanyiga backward. Omujamaika n'avaayo. Nengenda nkulamu banana we. Mundio. Edimasa n'akuyita. Misa Lubega soko ojje twogere. Ani agenda yingira mu office. Nayimirira wano kulya. Nenga it has been nice working with. It has been nice working with you. Basale banyamutukirize twebaze ba sponsors baffe. Skype Tours and Travel.